The guy you see here has 200 million followers ku TikTok. Naye ekyewuunyisa kiri nti gaayo ono tayogera. Nkimanyi ogenda kumbuuza gaayo oyo yaani, yavaawa, akikola atya, yajja atya. Yemboozi nno gye ngenda okukuleeteramu eno video olunaku olwaleero. Saagala obeerenga osubwa, ky'olina okukola viewinga video eno ng'osooka na subscription, beera nga osubscribinga ate era notification bell togyerabira buli video eneeba ku channel ya feno egenda kubanga etuukawo. Commentinga wansawo ombulire kikyolowooza ku video eno, wabula o commentinga ng'otaddeko erinnya lyo n'ekifo wosinzira okubanga olaba video eno. Olunaku olwaleero kansooke n'obbagamba nti nno teweevumanga nsinga tonnafa. Buli lunaku oba buli ssaawa eyitawo Katonda abeera n'ekipya ky'abategese eri obulamu bwo. Kye nnina okugamba nti togwamu ssuubi, keep on going, keep on pushing. Tomanya olunaku olulwo luyinza okubanga lutuuka olwaleero obanga lugenda kuddako okutuuka. Oyinza okulaba nga obulamu bwo obudilayinze okufuna ekyo ky'oyaayana okufuna. Ne muganda wange kye nnina okugamba togwamu ssuubi, weeremereko, lemerako mu ekyo ky'obadde okola, yongera okubanga okikola nga w'okisabira. You never know, oyinza okuba nnamukisa n'obeera ng'ono gayi gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Hello fam, amannya yenze Sheila Adita, mu katambi kano koolaba mu ddoboozi n'ekifaananyi yenze mwana muwala Sheila Adita. Mwebale kubanga musubscribinga ku YouTube channel yange, mwebale commentinga ate era mwebale kubanga mu viewinga. Imbabuuzaako yonna yonna gye musinzidde okubanga mulaba videos zange zineno. Abali mu Saudi Arabia yo Evat Hat, mwebale nnyo kubanga mundaba. Abali Jordan, abali Qatar, abali Dubai, abali Netherlands, abali London, wabula abali Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda. Bagala nnyo baganda bange mwebale kubanga munneekuumirako. Mbabuuzaako mweyongere okubanga mukola munnange omukozi yenna eyeetaaga okugenda ku step eddako oyina kubeera nga olemerako. Nange bwentyo bwendiyinze Sheila Adita, nange bwentyo bwendi buli ddakiika mbeera neegamba munnange ekiseera ekikyo kijja kutuuka. Mbeera neegamba Sheila toggwamu maanyi. Mbeera neesuubiza ne ngamba bannange kino nina okukituukako, naye era nga oyina kubanga osaba. Olunaku olwaleero video ey'olwaleero eri ku mwana mulenzi ono atayogera. Tuyinza okulowooza nti kasiru naye in actual sense wati wakola content we inspiring abantu bangi nnyo ng'ate jjukira tayogera, akozesa bukozesa sayini. Era nga kimuleetedde okubeera omu ku bantu abali famous, very famous, era nga ye namba 2 mu bantu bonna abali famous abakozesa social media, ng'ali namba 2. Can you imagine okubeera namba 2 wabula ng'ate ku YouTube kwali ng'alina miliyoni 4 abantu abasubscribing ku YouTube channel ye. Mulimu abantu bangi nnyo abalina following ey'amaanyi nga ba Cristiano Ronaldo, nga ba Messi, nga ba Kim Kardashian, ba Beyonce, ba Rihanna. Naye ono gwe twogerako is a young boy of age 21, era ng'omwana mulenzi ono amannya ge ye Khaby. Oyinza omuyita Khaby. Yes, omwana oyo nzarwa ya Senegal wabula ng'ate awangalira mu kibuga ekya Italy ate nga yakamala okubanga aweebwa obutuuze mu ggwanga erya Italy gy'agenda okubanga abeerera ddala. Omulonzi ono gwe mulundi ogusoose okumulabako nga ayogera ekimwogezeza kiki anti bamuwadde ddiiru ekyasinze okubeera ennene ennyo era nga Qatar National Bank Group mulonze okubanga ye mu Senegal ate nga TikTok asinga Khaby okubeera ambassador wa World Cup mu ggwanga liri erya Qatar. Wabula kineeno kisanyusizza nnyo abantu, wabula ate mulimu abantu abeebuuzizza ono omuntu ki ekimuleeta okubeera nga w'amaanyi nnyo bw'ati ng'ate talina kyakola. Jjukira buli video ye ebeera bweti, buli video ye ebeera bweti, buli video ye ebeera bweti. Gwe ne weebuuza kano kategeeza ki? Abasinga temukategeera. Now this is a sign language, mwe n'abatakitegeera. Akwata bu videos obuli very funny, ye bw'asanga bw'alowooza nti no buli funny, ebintu n'abikola controversy kyeki n'abikyusa okoze ekintu ye kyalaba nti kya kisiru n'agezaako okukutereza. For example, oyinza okuba nga oli mu kulya amakoloni g'ogaliisa jjiiko, wabula ye n'akulaga nti amakoloni you can eat it better ng'okozeseza fooko. Oyinza okuba nga
ogaddewo bubi oluggi lw'emmotoka ng'olukubye ennyo n'akulaga ati okukuba ennyo oluggi lw'emmotoka kiyinza oviirako oluggi olwo okufuna damage oluggala bwoti. Oyinza okuba nga okutte ekikopo okunywa amazzi ekikopo omukonda ne guvaako n'akugamba amazzi tebaganywesa kikopo wabula osobola okukwata glass n'obeera nga onywa amazzi. So videos ze bwesyo bwe zibeera akola obutambi nga agezaako kubuuza eno sayini egezaako kubuuza okirimu buzibu ki buzibu ki obukukaluubiridde kino kyangu okukola ekyo wandibadde okola kino yeeyo no sign language emuleetedde okubeera omuntu ow'amaanyi ennyo mu nsi. Kino kyensiiba mbagamba nti nno Katonda yamanyi waakola ebintu bye. Omuntu just blink of an eye osobola okubeera ekintu ekyenjawulo n'okyusa obulamu bwo. Ono omulenzi bagamba nti nno be bamu kubadduka mu nsi yaabwe eya Senegal ogenda okulookinga for greater pastures n'agenda mu nsi eya Italy gy'abadde for a hide ng'abadde yeekweka eyo ng'ate bw'asoma wabula ng'ayinawo akalimu gy'abadde akola. Akalimu ako bwe kaggwaawo bino enno nno bivudde mu interview ye during lockdown bwe baggalawo ensi yonna omulimu n'agufiirwa n'abeera waka. Wanenno we yafuna ekirowoozo ate nga ne TikTok etandisa n'agamba what am I going to do ekigenda okunzijjako boredom. Ye akugamba nti okutandika TikTok videos yazikola nti ayagala kubeera popular oba kufuna fame oba ki yazikola nga kwejjako birowoozo. Era akugamba nti nno videos ze zonna ezasooka yafunanga 2 viewers 60 viewers 1 like 0 viewers abantu nga tebakola ki nga tebafaayo. N'agamba naye one day he woke up with boom nga munnange obuta akatambi akamu kagenze viral era bw'atyo okukwe yava taddanga mabega. Abantu bamwetanira nnyo omuli abakyala omuli abasajja bonna bamwaga buli omu ayagala kutwalako kifaananyi naye kwekubya bifaananyi. Abantu ab'amaanyi bowulira ba Messi bowulira ba Ronaldo bowulira ba Beyonce ba Rihanna bonna baagala okuba nga basinkanako oyo omulenzi naye ng'akola bukozi bw'ati. Kati nno ekyo kimuwadde fame takomye ku fame yokka wabula ne ssente. Kati y'omu ku bavubuka abato abakyasinze obugagga mu nsi eya Italy naye ng'akola bino asayininga deals ez'amaanyi afuna job opportunities ez'amaanyi bamuyita ku occasions ez'amaanyi parties ez'amaanyi emikolo egy'amaanyi ate nga ayina ne t-shirts okugula t-shirt eyo ya bbeeyi nnyo okugula t-shirt eriko ekifaananyi kye. Kino kitegeeza ki baganda bange learn how to use social media. Social media eno ogiraba esobola okufuula omuntu ow'enjawulo esobola okufunirako emirimu esobola okuwa erinnya esobola okuwa obugagga bw'olifa teweerabidde. Learn how to use social media. Tokozesa social media kuvuma tokozesa social media kuvoola abantu tokozesa social media kweyambula tokozesa social media kwegaala oba kuteekayo obutambi buli pone. Do something useful using your social media. Omulembe guno oguliko social media ye answer. Omulembe guno oguliko social media ye buli kimu. Omuntu atali ku social media tomanyi nsinga bwetambula. So baganda bange eno message ensembayo mbagamba social media mutandika okubanga mugikozesa obulungi. Tomanya you can be the next Khaby. Next year osobola okuba omulenzi ono. Njagala mubeere nga mukyusaamu commentinga ku video eno ng'otaddeko erinnya lyo n'ekifo gy'osinzidde okuba ng'ondaba wabula atera embagala nnyo amanya yenza Shila Adita teweerabira kuba ng'osubscribinga notification bell togerabira. See you in my next video.